kutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT Live Experience enongo y'ebinyanya weewaawo Mbazira-tone weewaawo 11 Mei 2029 twamukatingira ku Summit toswaketi events ejjuddere Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamo Mbazira-tone akitugonyola olyoka owulira ekinyanyanyanya bwe kiwuluguma tulina empaka z'abadije abawanguzi tubawa zi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawa nnya kumatanga tugula emiyango y'ennonga evuga paka ku makya wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpati-mpati Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kapal Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefide yaffe Hogo Peak Concentrate Evobos Arts KDB Chanenga Mazima Maize Millers MTN eno stage nene nnyo olw'okubiri tufuna abantu banyise jam session tufuna time ne tunyumirwamu abayimbi b'etala kitega with each other ne banywamu katono balinyongera kubeera babanjulira katono. I have a few minutes session one just to introduce some people but at this very moment badesaba banjulireko omwami Amoto Mubaranguze ne Eddie Kigere all from Amalula family bajje kuwano nabo 1 minute Amoto yantu akulaba kwa Amalula egamba ki I'm not sure. Moti bagambe tutya mwira abantu babimanya kati kwate bwefudde muguto bilimanya Gakulu bakwatira mbwezi moka bagisanga yeyi eriwa bayimba tujamirimu Ngatonda kuba kasheri soko tuwevu story abantu bano kabayinza okubeera inspired just you know kigera kimanyi ze sagala mukazi mbeerera sagala bajini ateka buli omu kwafiira buli omu kwafiira ne waliwo omuvubuka yafuna omwana ng'amwagala fakti omusajja oli junior players yabiŋambye omuvubuka saidi zaawo ng'ogenda empigi katende omuvubuka afuna omwana nga bwomanyi baagalana omwana kumbe bajini tebalina sente za guest house bagenda mu nnimiro yaki byalumonde bikata byalumonde kati omwana kwagini ngoza omugezi omuvubuka mwagezaako okulumba omwana akola ajjawo atya omuvubuka bimutama anyiiga ayagala embuzi agitwale nga ali shababu lwapaka ku kifuba sera kifuba mumagezi ayole enjoli abalira mutima guli nti on your bus get set go atwala aluma ku sipidi ekika kyakulu kume n'omwana yakola mathematics omwana ajjawo gayagira ekikata kyalumonde Cheerio, baby. ate kasiyole bwagenda yagenda mugulu nayo biwamu ebyomugulu sitole empanvu zekoyogedde ku byabawala ebyaddala abakyala bankwe mulimu abakyala ng'enkwe nnyingi ng'okimanyi mukyala wange buli gyatunda embizzi nga simanyi namutegedde leero eggula ekiro nzirayo nebakirizaawo ku buliri ngenda owulya waliwo amukubira essimu evuga ngenda owulya agikwata jukira ku katuuki muleekaana mpulira ngenda owulya waliwo amubuuza
embizi ekyatunulwa yeebase ko mukazi embizi teyeebase n'apaawo ne bagenda bogerera ebweru saabitegedde bwe yafulumye nenoonya embizi mu kinambiro nenoonya embizi wansi w'ekitanda nakati sinnagiraba nga tokimanyi nti embizi enoonya embizi yabadde ali kugwe naye ate era tekimalamu maanyi mulimu abasajja abalina emitima emibi nga ekikyokka atawuka n'amukuba empi ng'omukazi okuba waaki omukuba tamanya nti omwagala okwagala kwekuba era mbakubiriza bannange tukubanga omukyala empi nga lwaki osobola okuba mukazi wo omuntu omukulu munno mukubanga kitegeera nti abo tikankweyo teeke okimanyi osobola okuba omukazi nga tolinawo ng'oli mulogo ate mulogo otyo nga toliiwo omukazi nga tolina ate mukonyeeko bw'omukazi wakunyiiza tokayana naye n'omanya nti oyagala mukuba gwesirika wano okuzaaka meeza kuola oteekawo kyekipuli bamukubira mu katale omanya emigo gyakatale ajja olubadde wefunamunyiga okusakusi oyagala muggulu naye sitole empanvu ey'omuggulu olwokubiri olugenda baa sitole ey'omuggulu kubanga bwe muntu ateeka kimanyi totambula nga tolinamu ssente mu nsawo semasi tambulamu n'akasente because sente zofa nazo mu tayimu eyo ye kapito gwotandika nayewa muggulu ekyo jakiwakanamu neze kyantuukako tusitole nakulabye nga nakatandika okuyimba 97 wali luddawa nga gwe bugiugi emuddamu kusinikira bantu lindi okubantu kyenda musanvu nga ndisereeku nakati nga ndi wa tabbu ate nga neeriisa weerabirira oyo alyogedde bugiugi nakulabyawo nawona nga bategeera kati ngamanyi nti weekiteekanya oba mwavu naye nga weekiteekanya weeriisa nagula empuuta ebifi mukaaga nembulirako nejjuuni ne balisalaku piisi 4 n'akatunda keebi awo bufe bateweze basi bazikirira nakulabye omwana najeri kamunye oba yali ayisa biki yabasaidimira n'ogwa nenga muli olwo ebyokulya nempunga ebyokulya bakungumukeri naye nga mpulira ngaategeera nga mpulira abantu bagamba mbambira banempuuta ye oziriseemu alali awo nazirikira nigenda muggulu okutuuka muggulu alla watuukayo muggulu nnyo ddala kigere natya buli kimu wakiraba gwamanya omuntu yava ku nsi olaba nakati nakamala okuzirika era nafuna akisidenti waddemala ozirika naye nga tekyali muggulu kyenalaba banemukama katonda banemutambule ne sente kyobeera ku nsi sikyobeera muggulu lindako kati abatusookayo bonna babalaba nnyo bonna basinga nabalaba oza bagagga ani agambye ebayibuli mulimu abagagga nabalanga byagambye buli enfa wamulabayo abasinga kati twalina pulezidenti obote wamulabako obote gyali mugagga akolaki eyali pulezidenti mulamba atunda ddagala lya bikungu era mulungu alagenda ayogera tetema wanoze amadi agoogambira likumi yenjira kyakyaliko amini pulezidenti nekezo namugamba nti amini birala amini mulodi akolaki mugagga mulodi akola kyaki pasita era amini mirako senta asabira abantu akyali dikiteta bakusabira n'ogaana ogwa luyimbi linda ku taata wange taatawo gyali oza mulodi omulodi ki akola kitaata taatawo bamuyisawo ali ku mpingo oba yakola nga baline batinyamu oba badi sinati badiyenga omusajja yali omuntu mulakuno yakuba mupi pale bitama epade wange akola ki alina akasomero mu afirika obuuti nasala bamwadde sasipi oba yatola ku bijanja lindako tusubya ddala muzaata gyali mugagga bakwatagana ne mufukimugundi luwemba bakola buca buli akalyawo katambula obagenda atambula tambula byatambula buca yaki muganda wange Skype me.
nobody move. Nobody gets tired. 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 Everybody in the area. Everybody in the area. Any games in the area. Everybody in the area. Everybody in the area. Everybody in the area. Every musician in the area. Why you people stuck in the area? Just a fly. Tubagaliza bannayuganda buli omu ng'anyirira w'osanga ejjiri gulweririe bakayita lyamagi bwe ngamba lyamagi nga naawe oddamu naawe lyamagi naawe njagaliza yama yagula ddagala mu famasi nga yeerabidde yalidde amagi lyamagi lyamagi teyagula ddagala mu famasi nga yeerabidde yalidde amagi lyamagi lina kopulapulo waliwo ekitali kituufu waliwo ekitagenda bulungi nange sibitegeera bizinda ekisitafiga lyamagi naawe lyamagi tuddemu bumu waliwo ekitategeera bulungi teyagula ddagala mu famasi nga lyerabidde yalidde amagi lyamagi Kaisewa naye Bulokutano luno tugende tuwagire Reggie tugende tumwagireko mu concert ye bannaye tubeere wamu twagalane tweyagalize Friday eno twebaza n'aba Skypins twagaliza bannayuganda kubanga abantu bali bagwamudde essuubi tamanyi basobola okutambula ne bagenda ebweru oli agamba nze omwavu osobola okugenda ebweru naye kasamwanadde kakantu kali you can go abroad you can travel in the road kikulu ekyo weekoleko mugalo olaba lwasa bamuzizza engulu bamuwadde sente lwasa kyokka engulu nagi namusanze ng'ajoga naye mula lwasa tubonerera otidde namulabugana linkovu atya lwasa bamumanyi omanyi agatali konvuvu ago nago gakangamu gakanga waliwo bagamba Museveni azige n'olinda balisoma Museveni yawuliikiriza abantu b'entungawo
yabadde agulawo ofiisi ya NRM empya yazinye olunyege buli omu yavuddewo agamba nti Museveni azina noga tebina makulu kagende oba ogenda Muhoozi ayimye Muhoozi ayimye yoga omwana pulezidenti ani omwadde tbayagula kalisomeri Muhoozi ayimye lisome Museveni Muhoozi ayimye kololo n'agamba tagenda kukkiriza mutaataganya mirembe NRM gye yaleeta n'ogamba tebina makulu kagende mu mirimu oba ogenda eyama bafiina nsava ayinalo Mama Fina yawuliriza abatuuze b'e Bulenga yabadde abagabula n'abagabula agulawo ofiisi empya yabagabudde ennyama ensava buli omu yavuddewo ate n'agamba eya Mama Fina nsava obaoliawo ne bayongera eddala biriwa ey'amatembe ewunye oba kiki omukazi omuminisita omulamba amazzi gamubuze bubuzi era ne balisoma minisita Katembe yabadde afumba emmere n'ategalirako n'esinga neyewunya nga tebikwatagana olaba manyi n'amannya g'abantu batya amannya gano gennyininyini kati ekisinza okunyumira ku mawulire baba gasoma wabawo kakasiru kagavuunula kavuunulya baddeevu naye kasiru buli kimu akimanyi ati esinga okunyumira ladies and gentlemen naye agivuunula birala kasiru soma The news read to you by Barry Francis for here for you. President William Museveni went to Kula negotiated with the Congress and misunderstanding and came back disappointed. And as they telling you Ghana said that the best they are going to background in the agriculture. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, lwasa bamusoma nga bakasiru agamanyi amannya ge olisiriya soma ebyo tugende wano yakirira lwasa weyakawangamula weyagombera omuwala baawo okudda kumanya kugira bakulu wasira mutana banapa batuwuliriza amawulire gangano gabasoma gyakulabira Christopher kandatikire abantu nayogira baafa kandatikire enduga emikulu egigalimu Pulezidenti Kabula Museveni agenze eggulu n'afuna obulagenda akkiriziganya bagenda okugema emirembe eggulu buli mwabeerekaje abeekulakulanya okwewala emirembe n'ekisajja amataba gabadde gakyakalinza abantu be bwayise buli muntu obwekyakabe twagise yakola okukakana ng'omwana omu akafiiriddemu omugagga abadde bataasa nnyo mwennaaki agenda munanyuma omugagga w'e Masaka abadde ng'atera okuteeka n'ebivulwa era embaala ennene e Masaka era buli omu era n'abayimbi abayambayambako nnyo okukwasako omuziki gwabwe ayina n'omuyimbi gateekamu akasente kakamala mukyera n'ezaalizinda omugagga Lwasa Aminiro yagendako ne musajja we Olyema okukyala ebuzibu Olyema n'amini kati amugenda